ntandise ne mwana mulenzi Palaso muganda wange era nga agenda kubeera nga atuleetera bwenkwagala album egenda kubeera nga efuluma muganda wange naye nga information ate eri ku Palaso bweri muganda wange agenda kubeera nga atuwamu wali album wali wonna era nga womulaba awo ali mu kusettinga muganda wange gwe alaba Gemina TV. Kakati nkute information ate endala wali nga omuyimbi gwenkoletedde wali ate Nina Rose muchekizeko agenda kubeera nga akola collab wali ne Joey Landa muganda wange gwe alaba Gemina TV era nga oluyimba luli ku coming soon bwekito ate bwekitambudde ate side yawo ate nkute information ate eyokulala wali mwana mwala Winnie Nwaji kosate ne Azawi nga bali ku album muganda wange. Album eno erimu ba artist bonna ab'omu Swags Avenue muganda wange gwe alaba Gemina TV era bagenda kubeera mu album eno gye bali mu kusettinga egenda kubeera nga efuluma Oktober muganda wange gwe alaba Gemina TV. Kakati nkute information ate muganda wange endala ye mwana mulenzi wali Kingisa bambi abadde mulwadde okumala ebbanga wali era nga kati ali mu kusambira waggulu nga jansi muganda wange gwe alaba Gemina TV. Akatambi nkaina wali mwana mulenzi wali Loyo Jeff abadde bambi amuchekinzeko wali wonna ewe makage wali wakingisa ekintu kitambwide waggulu ddala nnyo muganda wange gwe alaba Gemina TV. Kakati kekano bambi akatambi ko mwana mulenzi ono omuyimbi Kingisa era nga kati ali mu kusambira waggulu nga janzi okubanga yawonye ate ekirwadde ekyabadde kimumala ate mbirizi muganda wange. Ngenda kubeera nga nkulekera akatambi kano ndawe okyerabireko wali wonna muganda wange gwe alaba Gemina TV ate ndyoke nkomewo. Yo. Baba, ukulalia basi. Uchimana Mungu kaka, Uganda ya wambi waseja. Inyama yoba mwana. Bajaji ya fene baba sasa mwana.